Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. When you hear my son's name, Muhoozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Muhoozi, the clan, was the one revenging on behalf of the offended. Ono yazze ne Avenger. Naye nkutegeeza nti obwa Avenger obwa kitaawo na kikaakyo woolira bagenda omukola obubi ng'ekika. Naye mbuuza Kaine Lugaba Muhoozi wakyanga gozze n'ekyo ate ffe abantu muyisiza obumyaka nammwe emyerere. Mazima. Ffe tugenda kukola tutya? Who is supposed to be the Avenger to the other? Ani alina okwavenjinga ffe? Gwe ng'owavenjinga famire yo. Bw'ogambe ku lwa kitaawo mu bisobyo byatukoze naye ate ffe abantu tubakole tutya mmwe. Muhoozi okujja kwe akyalakinga okutegera information ya bintu bingi ate era nga bikyetaaga okutambula n'okusibwa mu nkola byatasobola kubaako n'obwongo bw'okubweyimirira nti eggwanga litambula bwe liti akyali mu kwesuukunda. Kimbawe ekyokulabeko bujjo nti kitaawo agezezzaako kuba ku piramidi bw'abadde atunyigiza buli nsonda abadde agiraba. Buganda atulaba ankola abalaba akyoli abalaba ne gundi atulaba. Ate Muhoozi mu kukuzibwa kwe abadde wansi wa piramidi ng'alaba oludda olwo magye. Awatali magye you cannot upgrade the system of the army n'ogiteeka mu bantu babujje ba civilian. Bw'ojja pulutinga n'ojja n'oga nti ojja gitukatako olwoba ogenze tufuula bakijambiya olwedde kitaawo kyakoze. Emyaka 40 njagala okuwa ekyokulabeko nti Buganda efunye eki nga yajja naye. Abaffe mu ab'enkole mbuuza muli baganda baffe mufunyemu ki mu central government ya Museveni? Abaffe ab'e North Kalamojja kubanga bali baganda be ye yamanya nti tujja balekawo nga tebambalira tujja bakuza tujje byabugagga tubikozese ffe abalabuseeko naye ng'omusaayi ate ogw'Omukalamojja gwe musaayi gw'Omunnalwanda alina omusaayi gw'Ekiyisirayiri. Be baganda babwe bwe baatuukira. Kaakati ekintu kino tukikoze tutya? Kaine Lugaba gwe okutambula nkitegeeza lunye nti singa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti ebikolwa bibadde tebiraga nti ali ku ludda lwammwe nkibaddiramu mukitegeere bulungi kuno si kulumba. Ebikolwa ebikolebwa mu Mmengo biraga nti Ssaabasajja Kabaka is part and partial ku Muhoozi project. Kibuuze mu kibuuze saagala ogambe eyiiyise buyiiyisa. Njagala sebo Obwakabaka bw'e Buganda gye bukomye okulagajjala mu myaka 30 olwaliro gye buwezezza. Ssaabasajja Kabaka mu kutegeera okwange okwajjako na Somani Nadduli bw'oba onoonya mu Baganda bakwano ba Museveni Ssaabasajja Kabaka yakulembera ku kifa. Ssaabasajja Kabaka obulagajjavu bwe kasita yabussa mu administration ye ne yeerabira obuyinza bwe bwe yeetisse kyovula nti kino ekimerezi Muhoozi ajja kujja naye amufukire ku mutwe naye ng'ate amukubidde kuba abaddaani nti oyo emyaka 3 okwana ejja gavumenti tewanava ekiwandiiko nnamutayi kakitegeka nga kisinziira Mmengo ku ebyo bye twetaaga ne bitwakkanyaako mu nnyingo nnamamusanvu redressing all the elders community but a past regime. Lwaki buli aliyo alya bitumbuwa na bicepere? mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television yenze Saalongo Kanka Kapita. Nsiima nnyo nsiima bwongerwa neebaza mwenna abambeereddewo mu buzibu bwe nabadde nabwo mumpe ekyokusoomooza nti mwe muba musobola okumbeererawo mu buzibu embeera nabwo oba obuntu ennyo nga tebubakwatako nange era ndi wakubeererangawo abantu bonna bensanze mu ggwanga lyaffe mwenkolera Uganda wakati w'okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa naddala nga kuveeyo abatufuga nja kubeererangawo abo abeetaaga obuyambi bwange. Mwebale nnyo abannyambyeko kale kyewuunyisa muyamba n'amannya gammwe temwagala kugoogera naye nze gwe muyamba nsiima nange kyennyini kyenja okukolera abalala ababeera mu bwetaavu. Nagguse dda eri mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli tugenda kwogera ku Avenger oyo nannyini ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga retired General Yoweri Kaguta Museveni. Abamu bagamba yabba nzibe yagamba nti oyo omwana we ayitibwa Muhoozi ey'okumwavenyinga bwali baawo amukoze ekibi
buli omu alina abaana ku lw'eggwanga ne ku lw'obuntu osobola okwogera kiri kyali mu public address ng'akibuulira abantu ffenno ne gye tuli ensonga lwaki tuzze. Njagala okukutegeezaako nti ebula ennaku ntono Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa abeere ng'akuza amatikkira ge abantu b'e Masaka ennaku z'omwezi nga 24 ekyo temuli kyerabira. Bw'oba olina omuntu yenna yamenyeka amagumba nga teyasobola kuyunga yanuuka ebinywa obanga yasoboka naddala abakyala baali bazaala batwalire Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa emukono mu kirowooza bw'otuuka ku Bishop Stage ojja kubuuza wa Jjajja Jjumba tayina gw'atasobola kuyunga. Ng'oyina ewantu bw'oyagala okutereeza tulina bannaffe abalina amabaati agakuusiira ng'ennyumba zikaddiye mulina amategula agaddugala gafaananya bubi ennyumba yo tegakyagiwa na bbeeyi gye wagiteekako waggulu. Kwataganira wamu ne kampuni ya Twandikoze Contractors and General Suppliers Limited tebalina kintu kya buzimbi kye batalina ng'oggyeko ekyokuba nti bakusupplyinga ebyobuzimbi ate bakukolera emirimu. Ayagala okuzimba akayumba, ayagala okutereeza oluggya, ayagala okusimbira emiti mu kibanja kyo basimba kalitunsi Ssaako n'emiti gya pine ojja kubanga okwatagana n'abatwandikoze. Bakusembereza amasannyalaze bw'ova ku buntu obutono biri bye mbagambye ebitandikirwako ate basobola n'okulima oluguudo ne lugenda mu polotiyo etaali na luguudo. Be Twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited bannaffe abo bakubireko ku ssimu mujja kuba mukwatagana. Nsembyayo Juba Royal Travel eno nga kampuni nkozi ya bitambuliiso. Ebitambuliiso abatamanyi bulungi Luganda amantegeeza ebiwandiiko bye weetaaga okutambula mu ggwanga byonna liweetaaga okugendamu. Juba Royal Travel ojjagisanga ku Park Royal Building opposite Sanana Supermarket abali South Sudan ojjagisanga Crown Hotel opposite reception. Ojja okubanga ofunira air ticket, visas, Ssaako n'ebintu ebirala bingi okuteekerateekera honeymoon, Ssaako ne work permit abaagala okukola Uganda nga muri South Sudan oba abaagala okukola South Sudan nga muri Uganda genda ku Juba Royal Travel ojja bakubirako ku namba z'amasimu. Mu bulumi obungi omulwadde yatudde dda tusobole okwogera ku mbeera eri mu ggwanga teyafa mutwe wabula ewalala waliwo obuvune kambeere nga mwanjula ate program tugitandikirewo. Sebo nsanyusa okulaba omulundi guno bibadde birowoozo by'abali bye bampa nange ebirowoozo byange mwembigattidde osiibye ota oli otya era embeera ekutwala etya. Banna Media Choice Uganda ate era nga b'Oluganda mu Buganda ate era b'Oluganda munda ya Nakalama mu Buyungu tugattira omwe ekigambo Uganda erikola states 13 ate bwe tubanga tuzzeemu okuzisuumusa ng'ojje kuza omuzungu ze tulekera by 1962 tujja kuba tuwera states 21 bwe buwanga 1112 obujjudde mu ggwanga lino. Mbategeezanga Jakana Somani Nadduli nti munna federal system akkiriza mu nkola eya unity in diversity ate era akkiriza mu nkola eya individualism. Otegeera ki ekyokussa mu ggwanga lyo ate era n'okuba nti olisesetula ekigero okuva ku A up to Z. Ndi musominga owekitiibwa Kanka kakyayogedde ate era n'abanga agezezzaako bulungi sinakugezako bula kinnyonnyodde mu kunnyonnyola okutuufu. Oli yagamba nti akaseera kalituuka babuuze ku nze nga temugenda kubaako kye mwogera. Bayibuli kyesoma nga Kristo yayogera ebigambo ebyo nti bangi balyerabira nga tebayinza na kutegeera ki kye yali. Naye ate ebbanga litubadde ne Kanka kankakasa nti okukwata kwe kuzze kunnyonnyola ebyo tuzze tuwa bonna bwe kikwatako obutalekaayo nsonga yonna. Nabwe kityo amagezi agange sige gasembayo mpa ebirowoozo byange okusinziza ku ekyo kyendaba mu ggwanga Uganda ate era nga olina omwaganya gwe gumu Jakana Nadduli kyayogerako nawe okuvaayo n'osinzira ku nsonga ze zimu ku lw'eggwanga lyo. Secondly n'okusooka okwetegera obuva obwo n'obuddo nti nzaani tosooka kubeera Munnayuganda osooka kubeera Muganda osooka kubeera Muteeso osooka kubeera mu Gisu osooka kubeera kino olyoka ate obeera ne embrace egamba nti ndi Munnayuganda. Nabwe kityo Bayibuli yabuuza nti oyo atamanyi gy'ava kizibu ate era okunnyonnyola wa gy'alaga. Singero nganda bitabo bya Bible mbo osoma bitabo bya Solomon mujjo sanga ebigambo ebyo kale mucho mbategeeza butegeeza nti soka we manyo buvobo n'obuddo olyoka omanye siteeka kijjoyina ku ggwanga Uganda kijja kuwa ebyafaayo ebigwanidde mazima. Nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okubaako ebigambo byetuwanyisiganye naye mbategeeza lunye nti okuteekateeka kwammwe kw'ebirowoozo n'okubiwaayo oba okubifulumya faayo nnyo okutunuulira ebigambo ki byossa mu bantu soka ofune kye tuyita amagezi ag'ensibo ekyo kimu. Atoddemu ofune ku magezi ag'eddiini ate osembeyo n'amagezi agaffe agoogera ku nsi mazima.
ebyo bintu bisatu toyinza kugwa kijja na kukuyamba okutegeera ku mateeka mu ggwanga ne bututambula kale oba ne information ekumala osobola okuba ne discussion esobola ate okwanukula oba okuwabula naye nga tonnaba kubaako kyofuna Bible kyeyabuuza ne Quran kyebuuza nti ddala amanyi yenkanankana n'atamanyi mazima tekiyinza kufaanagana kale message nga gy'oyogedde mu introduction yo kangimalirizeyo lumu tutandike program nga bw'ogambye nti bangi babadde babuuza nti ajakana mu Nadduli bu history bw'amanyi bwa pifo naffe tubimanyi mazima nkutegeeza lunyi teri history wa pifo teri history wa university wa senior secondary history is history fetu diverting anti osobola osomesa bino mu pifo oba biwa P5 mazima naye teriyo nti ono history wa P4 entegeera bwe wategeera history wa P4 ng'omumanyi kyekikulobera ate n'otandika okukola ensobi Bible kyabuuza taba buguli omusango okukola ekikyamu ng'omanye ekituufu gw'ogambye nti obwa P4 ffenna tubumanyi kaakati ensobi ogijjawa ate bakoona ku ekyo kiba nti kitegeezebwa nti oli mubi toyagala kituufu kyogerebweko kale mu kyo butegeevu bw'okuba omwana omuto bwe buba kyabutegeenya nti omwana omuto tayinza kubeera awo n'abanga alina ensonga ey'essimba okuggyako kitumuggyako bwe bujulizi ku ekyo kyabayogedde wakati we n'ebimuluma ng'omuto nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi ku media choice tutunule ebibuuzo ebigenda okujja naye mbategeeza lunyera nkibaddiramu nti mu kujja kwange sijja ng'asembayo apaana tuwa birowoozo abayivu n'abagezi bakyali bayitirivu mu ggwanga lino kale mukyo saagala otwale nti yagambye abaffe naye bw'ojja n'ebyo ng'oyagala ensi ebitegere tetugamba nti bye bisemba byonna tubeera subject to discussion Katonda bankuumire okusinziira ku bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero nzize ewa munnamateeka Jakana Sulaiman Nadduli nga nyina ensonga enkulu zenjagala twogereko naye nga sinaba kuzitandika nyongera okujjukiza abantu tukyali kaweefube Jakana Sulaiman Nadduli nga bw'azze atugamba osobola okubanga omukisa gwatusookayo nga tulina eddaala litanatuukako y'ensonga lwaki tujja gye muli ne tubagamba nti tulina obwetaavu obw'okubanga ayongera okulongoosebwa obwa miliyoni 7 ebigambo ebirungi weebiri n'okulambika eggwanga naye tekyategeeza nti naffe twakeera okukola ssente ng'omukisa mmwe gwe mulina abamu so omukisa gusobola otukulembera mugyeewo ebigambo ebimu nti ate kati ayogera bino ate lwaki atugamba bw'ati obulwadde tebabwogereramu ebyo mubirekere bagasumba n'abantu ab'ekikula bwe kityo mubeere bategeevu so nno okyasobola okuyita ku namba y'essimu yaddako n'omubuuza obwetaavu nze abumanyiiko twetaaga okulongoosebwa olw'ensonga ti ekyenda kyakutulwako ekitundu era kiri wabweru kirongoosebwa mpaka lwe kinaaziba n'ebitundu ebirala eby'okuzimba ennyama eyava ku mubiri fe abaliwo tukitegeera obulumi obutandikira mu mugongo tubalagako wano mu maaso naye singa tubakyusiza ewalala mwalyebuuza embeera weetutuusizza kale nekulwa mu ddwaliro kuno abasawo baatukkiriza tukole bye twagala tubaako wetutuula ne tubaako bye twogera kubanga amagezi amatuufu gajjibwa mu muntu mu mbeera yonna mwali olaba abamawulire tusaka amawulire mu lutalo naye abantu babeekuba masasi bwe betta bwe beewalula kale nno mbakubiriza nga situnaba kutandika nti muweeyo obuyambi obusoboka tusobole okusigaza omutwe omutegeevu nga guno kubanga ate siraba bwe gikendeera gitalina magezi gyo tegikendeera naye girimu amagezi gyo gigenda mangu kale Katonda yamanyi bwakola ebibi gubadde mulanga gwakubakubira kuva mu media choice wano obwetaavu tukyabulina ddala kakati mujja kuba ku namba y'essimu kambabuulire emabegaawo Jakana wootabadde mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga ye CRF oba kamanda wa Land Forces ayitibwa yeeta kyayitibwa Muhoozi Kaine Lugaba yayongerwako kitaawe erinnya lya Avenger ayitibwa Avenger oyo aliwoolera nga kitaawe mulina kye mumukoze ekibi yaleetebwa mu kuwoolera era kitaawe amwenyumirizaamu Avenger we Avenger Muhoozi Kaine Lugaba yatandise okutalaaga okukuza amazaalibwa ag'emyaka 48 era nga luli yeekwasa COVID naye ekikolwa ekyo yali wakubanga akikola ebikolwa bino bizze bikolebwa abamagye ab'enjawulo nga boogera simanyi oba ggwe ono bitegeera otyo oba buba bubaddi nabwo
simanyi bwe baba basinziira nga bo mu magye tebawummuzibwa singa boogera oba singa bateeberezebwa ku ky'okuvuganya ku ntebe. Ono n'akyogera lunye ng'ayitira mu bisiikirize by'abawagizi be bayita ba Muhoozi supporters wakati w'okukola ttiimu ezifaanana nga task force z'ebyobufuzi ng'ate akyakamaandinga amagye wa n'ogenda mu ntalo ez'e n'ate n'ogenda mu ntalo z'abakato Rasolers abaawa ab'e Kalamojja naye wano buli muntu amuyozaayoza era akiyiseeyo nti asaba okukwata mu ntebe 226 MK 2026 tusimbudde ye ng'ombe eriwo. Kansooke nkubuuza oba ebikolwa bino wabiwulirako ebya mwana mulenzi Avenger Generaali akyasaavinga Muhoozi Kainerugaba ebikolwa bino obiwulirako oba nnyongere mbikunnyonnyole. Introduction ye nnyonnyodde nti we sibadde kale tujja kutwala ekigambo kye kimu nti amakulu bw'oba bakunnyonnyodde ng'obadde ojja otambula n'eggwanga lyo tekyetaaga kubeerawo kwakyo nga kivaawo kubanga n'ebyapa bye tuwaako references tetwaliwo twasomesebwa bisomesebwe noga nti koosikeyo kino ne kiri okuwa kino ensi esobola okutegeera naye amakulu mu ggwanga Uganda liri very flat lirinamu kwetooloola much as nti abatukulembedde bo basazeewo okuba nti batwetooloozesa emitwe naye buli ekikolebwa most especially ng'osinzidde mu ggwanga Buganda tewali dikoyi mpya gye bagenda kukola muzungu gy'atakoze mu myaka 68 gye yamala wano era nzijukirako lumu ow'ekitiibwa Honorable Kitange Hajji Nadduli yategeeza Museveni nti wakola ensobi bwe watweyambulula n'oyagala okukozesa bu notebooks obwo bwasigala mu masanga abazungu babulese na nsobi ki ze baali batukola ezaali eŋŋenderere kubanga bwe watuuka wasooka kuwaza masaago olabe ki kye baalekamu naye nkutegeeza lunye nti Yoweri Kaguta Museveni tolina kipya kyonna ky'ogenda kukola mu ggwanga Uganda muzungu ky'ataatukola kale mu bino byakwekooya bwongo buli kyoyagala okuteesako nga batuna ti ekyo kyaliwo kiti Governor Cohen yakikola kino kyaliwo kiti Governor Mitchell ono Governor Dandas yakola kino ono Governor Lewis yakola kino ono Governor gwe bayita bonna nga bajja babamenya mu nkola y'emu kale reference y'eggwanga Uganda olw'okuba nti scrum marriage twalina y'emu n'eya Bungereza bagezaako okukola ebintu bye bimu byagala okufaanana Bungereza naye basanga nga culture zaano zaali too staunch nga sizangu za kupenetratingamu n'oga nti ozze n'ebibyo most especially the culture of Buganda nekati bwe kikyali abamu bapunguse kale mu kino ky'ogambye ekya Kainerugaba okwetooloola and being given a title likewise title eri ku Oweekitiibwa Bobi Wine as a gladiator ono yazze ne Avenger naye nkutegeeza nti obwa Avenger obwa kitaawo na kikaakyo woolera bagenda omukola obubi ng'ekika naye mbuuza Kainerugaba Muhoozi wakyanga gozze n'ekyo ate ffe abantu muyisiza obumyaka nammwe emyereere ffe tugenda kukola who is supposed to be the Avenger to the other ani alina okwavenjinga ffe gwe ng'owavenjinga famire yo bw'ogambe ku lwa kitaawo mu bisobyo byatukoze naye ate ffe abantu tubakole tutya mmwe mpulira ekyo tolina kirowoozaako nabwe kityo okuba nti Kainerugaba azze okusobola okukakasa nti ajja ne strategies ez'okwetoola eggwanga Uganda njagala okusooka okubategeeza nti ebigambo bino biri so relative ebisobola okutunulako mu ggwanga lyaffe n'okutunulya okulaba nti ekifaananyi ekituufu nkiwa Muhoozi nti mwaka 1963 ekyafaayo kino kyagwa ku Oweekitiibwa Akbar Nechon bwe yavuma okulutu n'amutegeeza nti wazaalibwa ng'emyaka gyo gikyali mito Akbar Nechon yali wa UPC okulutunga wa DP by then ono yali wa ludda lwa Amini ate ono mu kujja yali wa ludda lw'Obote naye Obote lwe yali akudaala yategeeza oli nti wazaalibwa ng'emyaka gikyakola ki nga tonnatuuka okulutu n'acwana mu Parliament naga nti onvuma otya okuva ku eyo level okutudismizing okuga nti I'm despised to that extent mazima who are you nasituka namuga nti ebyo byonna byoli nsobola okukwambalira ng'omuntu bw'aba nga ayiseeko Oweekitiibwa Amos Kaule Sempai yali finance minister nasituka namuga nti abaayi ngezeeko okukakkana
wano mu mpisa yaffe y'Obwakabaka bw'e Buganda ekigambo kiwa amakulu nga kisinziza ku ani akikoze eki akyogedde nabwe kityo okulutu nali kusabye okukakkane ku lw'ekigambo kya Akbar ne Chon ono buyinza bwe bumuteganya akantu ako mukakwate buki buyinza bwe mukola ki bwe mutawanya naye bwalivaako lwalitegera nti ebigambo byali akozesa byali byajjaliri kale nja kukusaba obeere mukakkamu ensonga eno gitwale nga ntono ddala obuyinza kyanjawulo nabwe kityo bwe ntunuulira muganda waffe gwe tuyita Muhoozi the Avenger buyinza bwe bukyamuteganya bw'atannaba kutegeera bufunibwa butya era buvaawa bakyaba bukola mpagi ky'engomo tulina okutambula nazo naye njagala kuzzaayo mu byafaayo otegeere nti tolina lugendo yadde n'olumu emyaka 40 owekitiibwa His Excellency the President gyafugidde eggwanga lino bw'oba otunuulidde obuweereza bwe n'ensonga ezo ze baalambika 10 mu ntandikwa ezafumye bannansi konna babayiwa omusaayi gwabwe nga bakitaffe okuba nti ffe twafiirwa abooluganda bana ne taata n'afiirwa abakyala babiri tebaafa lumu nti yali yabawasa yawasa yasooka n'afa n'addako owookubiri naye ne bamutta naye n'abaana abo bana baagenda bakulu baffe naffe ate bwe tuvuddeyo ne tutandika okuyisibwa mu mbeera gye mutulaba mu kamera wano nabwe kityo nti nga tonnaba kutunuulira ffe nga family as in particular bameka abayisiddwa obw'emyaka 40 solution ki owekitiibwa Kainerugaba the Avenger gyozze nayo nga tonnaba kugamba nti oliwoolera ku lwakitaawo lw'eggwanga likuwoolereko litya likole ki nabwe kityo mu myaka 40 bw'otunuulira obuweereza obutuufu His Excellency the President yakakolako emyaka 2 ate nga nagyo giba gya relief nga bwe tugaa nti twakava mu lutalo relief eweebwa abantu abakava mu butalo oba eweerwa abazze okunoonya obubuddamu emyaka 4 byaweereza bijja mu myaka 2 ate ng'ensi nnafu nnyo oli serious va kubwa serious yoli yaga nti alina amaaso laba era obujulizi gwe kiki olaba mu ggwanga lino bintu byayonooneka mazima setting ya Buganda yokka in particular setting ya Bunyoro ng'ogigasseeko setting ya Eastern bwe yali n'amawanga agatwetoolodde wawola bwe gabuulukuse era Muhoozi kyakiinako nkola ki era agenda tutwalira mu decentralization yemu kitaawe gye yajja nayo ate oluvannyuma n'agituula centralization kubanga yali ategeeza nti obuyinza bunaavanga wansi nga bwe bambuka tulonda tuva ku LC1 up to where he is the president as a fountain of honor naye ate bw'otunuulira mu mpeereza mu district ze yateekawo nga yeeyamba ekigambo ky'okugjawo kye tuyita federal system ate yajja akyusa muli nga tuli mu centralization ate obuyinza buva waggulu ng'ate bukola ki bukira kyovola nti emisolo mu nsolooza yaagyo gyatandika tuva wansi nga zijja zyambuka waggulu awoomuluka bwasolooza n'aweereza eggombolola ow'eggombola naye bw'atemako ekikye n'asindika ku disitulikiti ne disitulikiti bw'ejjako omutema gwayo neryokeweza central government waggulu kaakati ate bigenze bikyuka central government yeesolooza ate neetula ku kyina neeweereza eno which is wrong oba ontegedde bulungi naye lwa dikoyo ezo ezijja ziteekebwa mu central government ne balowooza nti ensi tetegeera Buganda mu nsolooza y'emisolo gye ekyokulabirako kiyinza okukuwa bwetyo bwe twajjanga tutambula mu kuyimirizaawo ebika byaffe ne administration ya House of Lords ne House of Commons okusobola okuteekemekeza eggwanga lino ekyokulabirako kyenkuwa ye gavana Micho bwe yategeeza Bungereza nti mbeeko kye mukkiriza okwemenya ku lw'eggwanga Buganda waliwo bingi bye batusinga mu society yaabwe newankubadde baddugavu ne Bungereza ng'eteekeddwa bikola ku lwa Bungereza n'abantu abagituddemu for example yawe ebintu ebyo yesiteeke y'ettaka eri mu Bwakabaka bw'e Buganda okuba ne mayiro private mayiro naga nti Bungereza ettaka lina twaga nti lya Kabaka ne wano balina akagamba ka nti Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka naye abakopi basigala mu businesses zaabwe n'okuweereza bateekeddwa okuweereza naye nga ne Kabaka asobola okujja n'agula ku ttaka eryo kyekimufuulako omukopi era bwe bakubuuzanga ekibuuzo ddi Kabaka lwafuuka omukopi lwe lunaku lwagenze n'agula ku private mayiro olwokubiri lwe lunaku lwawasa omukyala kubanga Kabaka aba mulangira teri muwangira afumbirwa mu mbejja kale mu kyo ekyateeka mu equivalence okakasa nti eggwanga ffenna tuba ne stake tugatira waki awamu nabwekyo mu ggwanga Uganda nga tulizimba Muhoozi nga wakajja omera amannyo toyinza keera nkya nga tonnatunuulira bisobe bibadde myaka 40 aga kitaawo notawa comparison ya myaka 10 okuva mu 1962 n'okutuuka mu 1986
gyali emyaka emeka egyo mpulira najjo n'ogigatta ku bakulembeze abaayita kyali badde kikuyambye okusobola okusitukayo n'omanya nti ddala bukusitukayo kwange omuntu asobola kugujjayo bwe nkutunuulira buyinza obwali ku akibali ne kyoni bwe bukyakuwaga wabula so si butegevu bwe bukuleese njagala osooke ontemeretemeremu yes ndyoke ntegeere kino yes sebo mwami jakana ozze n'oyogera ebigambo bibiri saba obigondezeemu abantu baffe batambulire wamu yes ozze n'oyogera ekigambo decentralization decentralization ey'obukulembeze yes Museveni bw'atuwa decentralization kyakitegeeza nti balonda kuva wansi mpaka centralization n'enkuŋŋaanya y'emisolo n'enkuŋŋaanya y'ebyo yes kakati ate n'oleetamu centralization yes eyo yali dikooyi kyekiriwo kati yes centralization yeekola etya centralization obuyinza bulina kuva waggulu nga bukka eyo teriyo ne mu mateeka bwe kiyinza kutambula bwe bulijjo mpulira order from above order from above from where mpulira kati centralization mu nteekateeka ya gavumenti oli aba amaze obubanyagako buli kye mulina yeyo asalawo ku switch kijanyiga ekiringa bwe kiri ennaku zino eyo gye tugenda okutuuka gye wantegeezezza abantu beruweero tugenda kuddamu okurevisinga butewe tuyinza okukolagana nammwe eyo centralization yereeta ekyo singa yali decentralization nga ntuufu baali badde omusolo gwabwe bagwetemerako ne batijjako ogubagwanidde ne basindika ogwa central government okudda waggulu kyekyokulabirako kye mbadde ngambawa wano nti eggwanga lino bw'oba olitunuulidde lwaki twagala enkola eya federal okuba nti ebukala nti state bweri Buganda as it was a nation a full-fledged nation tebalibwa mu kuba kabira ebalibwa mu kuba ggwanga bana bakifuulafuula ne bagamba nti tribe kabira no muba bajega ekyokubiri nti ekitawaanya abantu nga bagashumba kiriki n'entegera yaabwe nti balowooza nti basobola okunaazaawo maapu y'eggwanga Buganda kyova nti biba bikolebwa bw'otunira central government ng'ekola dissemination yaayo yagaana okugera ekigambo Buganda ekozesa ekigambo central region mazima nti naffe tuli ka region kali awo oba onfuna bulungi naye tuli Buganda mazima bali ankole bano bali Kigezi bali ba West Nile na Madi bano bakyoli na Balango lwaki obayita northern region naye ate mu districts n'ozireeta nobanga ozikozeeko enkola y'emu kaakati kye mbagamba kyekiriwa kankikuddizeeyo ate nkwe ku decentralization kyetegeeza olwoka okitegeere nti states zaffe bwe ziddayo mu federal system eggwanga Buganda lisolooza emisolo gyayo mu jurisdiction yaalyo mu nsalo zaalyo butereevu era okwerabira kwalyo kuva wansi nga bamiruka bye bagireeta ab'amagombolola ab'essaza paka ku Ssaabasajja Kabaka mpulira eyo layini n'ebeerawo kaakati n'ebitundu ebisigalidde bikola kyekimu kyekyokulabirako kyenze ngambawo ekyolwatu era kankibaddiremu nti Bunyolo bwe yali etugamba nti Buganda tulina amalyo twekulumbaza twekuza tweteeka mu bitiibwa twagala okulaga nti ffe tuliwo onfuna bulungi buli kimu Baganda sima federal genda kuyamba Baganda tegenda kutuyamba bafuna amafuta gaabwe babaga nti amafuta ago bagasimira emyaka 25 naye galanize zisobola okuvaayo zisobola okuzimba ebibuga ebisinga Kampala 65 mu Bunyolo naye nga biri ku standard eyensi eza first world country amafuta agaliwa Ebunyolo baali badde bazimbye amasomero ne batambuza amazzi amasannyalaze enguudo empya tertiary institutions bali badde bakoze n'ebibuga ebijja bitwasomesako katambi ke twakuba emyaka 8 egy'amayega gyamaze mu Bwakabaka biki ebikoleddwa badde bakatunuulire media choice mazima kaakati Bunyolo ebuuka etegeressaayo nti federal singa twali tumulina ffe twali badde tufuga amafuta ebitundu 75 central government nitugiwereza ebitundu 20 yebayita amalyo gebayita amalyo kati kibakuttemu kaakati federal bwejja teyamba Buganda yokka eyamba ne states ezisigadde lwakuba abatufuga mu by jurisdiction bakimanyi federal bwajja tebalina siteeke we bava era we basinziira ye kwe kuzaala okusisa decentralization nti efaanagana ne federal kaakati gwe kitunuulire mu federal bwetyo bwefaanagana lwaki bwe yajja mu nkola yaga nti decentralization
bwe tubanga central government ina districts ezigwa mu bibiri bwe kwate sente yateeka minister wa local government yakwate sente n'asindika ku districts ezo onfuna bulungi kikaluba kyo kwate sente ezo n'osindikira regions ne zeegabire sente zaazo mazima oba ontegedde bulungi nnyo kaakati centralization yali akimanyi nti kino kiwero kye tusibye abantu mudda tujja kujja tukikyusa yinula okujja mu kitundu kyammwe ekyokulabirako kyenkuwa negamba nti district yasabye oluguudo no yinula egenda dduba twalako eruzzeeyo mu kifo ky'okwongeza sente district erimenga yinula bwe yalirimye lwaki ate oluguudo babatwala lutwale mazima oba ontegedde bulungi nnyo eyo centralization yekujja ng'ewamba obuyinza mpola ng'ebuzza mukono gw'omuntu gutya omu mpulira bibino ebiriwo kyova nti kane Lugaba singa yajja Fedo yeeriwo yali badde atambula mutunula butunuzi bwe batega baali ku kyono kakati ekyokubiri singa disosenze yali esobola okukola obulungi nga mateeka esobola okukola era aliola mutunuuli naga nti kati kikyaliko naye olw'okuba nti amaanyi bagenze bagakendeza in this guys nga bakosa centralization obuyinza Muhoozi abulina kyova nti asobola okutambula ng'ate omulala bakwata mukwate lwaki boboni abatatambula lwaki yetakola byayagala lwaki Besigye abatatambula ye mwamukutte lwaki abasigadde tebatambula nange bwe nalange ngaga nti abeeraawo mu kkomera kati eddwaliro ge makage mazima abaffe eggwanga terifugwa bwe lityo kyegambye nti emyaka 40 Muhoozi okujja kwe akyalakinga okutegera information ya bintu bingi atira nga bikyetaaga okutambula n'okusibwa mu nkola byatasobola kubaako n'obwongo bw'okubweyimirira nti eggwanga litambula bwe liti akyali mu kwesuukunda kimbawe ekyokulabeko bujjo nti kitaawe agezezzaako kuba ku piramidi bw'abadde atunyigiza buli nsonda abadde agiraba Buganda atulaba ankola abalaba akyoli abalaba ne gundi atulaba ate Muhoozi mu kukuzibwa kwe abadde wansi wa piramidi ng'alaba oludda olwo maje mpulira awatali maje you cannot upgrade the system of the army n'ogiteeka mu bantu babujje ba civilian mpulira bw'ojja prutinga n'ogijja n'oga nti ojja gitukkatako olwoba ogenze tufuula bakijambiya olwedde kitaawo kyakoze emyaka 40 njagala okukuwa ekyokulabeko nti Buganda efunye eki nga yajja naye abaffe mu ab'enkole mbuuza muli Baganda baffe mufunyemu ki mu central government ya Museveni abaffe ab'e North Kalamojja kubanga bali Baganda be ye yamanya nti tujja balekawo nga tebambalira tujja bakuza tujje byabugagga tubikozese ffe abalabuseeko naye ng'omusaayi ate ogw'omu Kalamojja gwe musaayi gw'omunnalwanda alina omusaayi gw'Ekiyisirayiri be Baganda babo bwe baatuukira kaakati ekintu kino tukikoze tutya Kaine Lugaba gwe okutambula nkitegeeza lunyi nti singa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti ebikolwa bibadde tebiraga nti ali ku ludda lwammwe nkibaddiramu mukitegeere bulungi kuno si kulumba ebikolwa ebikolebwa mu Mmengo biraga nti Ssaabasajja Kabaka is part and partial ku Muhoozi project kibuuzemu kibuuze saagala ogambe eyiiyise buyiiyisa njagala sebo obwakabaka bw'e Buganda gye bukomye okulagajjala mu myaka 30 olwaliro gye buwezezza Ssaabasajja Kabaka mu kutegeera okwange okwajjako na Somani Nadduli bw'oba onoonya mu Baganda bakwano ba Museveni Ssaabasajja Kabaka yakulembera ku kifa mpulira oba ontegedde okuva mu mwaka 1999 tukansooka embajja eri mujje nga mutegeera nti ebigambo bino bizze byonoonekerawa nti Ssaabasajja Kabaka muyivu ate bwe yajja anoonya bayivu ne yeerabira nti obwakabaka mwali tebutegeeza central government butegeeza nnono oba ontegedde butegeeza buwangwa butegeeza bulombolombo mpisa na lulimi oba ontegedde mukyo Kabaka mukulembeza abadde alina full flagged nation nga alina enkiiko mmeka House of Lords ne House of Commons omuzunguzi yalekawo naga nti system yaabwe badde efaanagana eya Bungereza katubakuze na munjigiza bave mu informal sector badde mu kyetuyita formal sector education nejja wano education mukujja kwayo mu ndagaano 1894 eclose number emu yannyonnyola nti ozenga tugenda kwegattagana naawe bino tobikyusanga zempajja emmeka 5 ku 6 tezaakwatibwako ne mu ndagaano y'olwenda bwe twali tugabana obuyinza ennyingo 15 yeyali esoma ku buyinza Bungereza bwe yagattagana era bwe yakwasibwa mu kudda Buganda okugifuga ne Buganda neesigaza obuyinza bwayo kyova nti ku mirembe emizungu ba RDCs tebakkizibwanga kusala kuzigga mu jurisdiction kuyingira Mmengo
obuyinza bwa sovereignty ya Buganda bwali weebuli na kino bwe yajja Ssaabasajja Kabaka okusikira kitaawe yali badde ategedde position ye kennyini nti Abaganda tulina ebyaffe bye tutambuliramu bifudde ku lwa mugongo gwani nga tonnanyumiza nti Ssaabasajja Kabaka muwambe na kino we kyasuuse okunsiikulira emmeeme Fred Lumbuye waddembe okwogera byayogera ye nga bwabiraba bino byajja kana somani Nadduli nga nange bwembikola ki bwembiraba nti Ssaabasajja Kabaka waliwo emitego gyazayingiramu nga bamuwabya naye ng'ate kagendere naye omukwano ogwagulina ekyasooka ku kyo twayimba nti Ssaabasajja Kabaka obulwadde bamusibe tasobola kufuluma bweru tekyali bwe kityo lwaki nkikugamba nti ate amala kukyalira pulezidenti munywanyi we era bwe twali tukola programu nababuuza nti abaye Ssaabasajja Kabaka agenze twawulidde nti wabadde akasente akaweereddwa akasente ako kabeere specific ku Buganda ebintu byebanja central government mu ndagaano 955 essente ezo ze baamuwadde ku byo baasasudde ki baasasudde kibuga eky'emyaka 9 mu mwenda okupangisa kwakyo basasudde kitebe ekyatwala sikwamaza 50 ebuga central government ebitebe yakubitudde basasudde ku ndagaano eyali ennyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka n'obuyinza bwe bwe bumu n'obwa president era jurisdiction gyalina president ne Kabaka ejja muweebwa nga ne privileges zezimu basasudde ku buyinza bwa kuba na kooti za Kisekwanga zezimu ne kooti za central government basasudde sente ezo ku lukiiko lw'Emmengo bamengo lukiika bamemba ba parliament baffe obana bali nabulwako sente ezo webisasuliddwa nebaga nti ekikolwa ekyo Ssaabasajja Kabaka kijja mutaga nti ate ye kennyini ye yadde mu Buganda olukwe oba basasula kale bapangisa amagombolola ez'amagombola si bwe guli ate bwe mba ntunde mu byaffe n'ensi bwe badde gyetambula ez'amagombola baazirya dda bamayiga era program juka gye twakola nenga nti president yakola ensobi bwe yali badde nga yagala okuddiza ebyaffe yali badde atuddiza mu system ya kusolooza kwa musolo naga ntukakasizza nti amagombola gano ga Bwakabaka bw'e Buganda era strictly bwakte bwegali naye sente ze tubadde tukolamu n'okupangisa ebizimbe bino esente katuzikyusa tuziwa Buganda okusobola okutambula yatuwa bintu bikadde ng'emaze okubikozesa lwaki yasigala ng'epangisa ate nebanga etuwamu sente Buganda esobola okuyimirirawo ezo sente baazibawadda abamayiga baziryada kaakati na kino kyenzije kunnyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka bw'avaayo ate lwali nnyo ennyonyo okugenda okumujjanjaba ng'okiraba wakati webiri gwali mukwano bwali bukyawe zira kirabanga nti omulwadde omukulu agenze wa mukulu munnamu weyokoze eddwaliro embeera we yali esasabukidde ng'akiraba mu 7 kyakigenda mumukwata nga kimutuka mu vvi nti Kabaka bw'aba tafulumye yamuyita kumuga nti mukwanga mukwano gwange nkusaba ogendeko ebweru embeera ekkakkane gwe babuuze mu lukiiko olwo ebyava byali bigasa ki Buganda bwe baba yajja okukikunnyonnyola ne ku lipooti gye bampamu ebyo bye baayogerako nagwawo gwe kibonenga nti Buganda si yakujja lwaleero kigere nga administration ekyatambula bwetu Ssaabasajja Kabaka mukwano gwa Museveni nambeemu na kino bwe kituukidde ku Muhoozi Ssaabasajja kabadde kamanyi nti kimanyi nti Muhoozi agenda kukola akabaga ne batutega omutego nti omulangira omukulu yagambye era mwaba bagenda oteekateeka Kasimu Nakibinge mwali mu kabaga ako twadumira ku Kasimu Nakibinge so nga ate Ddikooyo eri wa Ssaabasajja Kabaka dwaki yatta akabaga akake mu bulwadde ne baga nti bulwadde agenze Germany kujjanjabibwa so nga ate mutego ng'akimanyi nti wetunateekayo akabaga ka Ssaabasajja Kabaka aka Muhoozi tekayinza kulaka yagenda kamanye ng'akimanyi yaleka Muhoozi asituke ate ng'ate ye atambuddemu ekyo tekyajja buzi by coincidence mbuuza ani atta Obwakabaka bwe nga gwe tonnatijja Ssaabasajja Kabaka awangaale era talaba mu kamwa nandiki bagamba nti Obwakabaka bwebwo mu administration y'Obwakabaka Uganda buli kitiibwa kyonna bwe kikina obuvunaanyizibwa bwakyo bw'abanga alina baafukamira mu Bwakabaka nga balamu ng'ate ye Kabaka lwaki abatawabulwa mu maaso ga Kasujjulubinga Kabaka talina kubanga ayimiridde mu maaso g'Oweekitiibwa Kateebe Kabaka alina kuvunnama mu maaso ga nnyina Namasole aba alina okuvunnama mu maaso g'oyo atwala ennono olusozi lwe tuyita nnono Kabaka tasaaliitirayo busaaliitizi lwaki byonna bisobola okubeerawo ne mu maaso g'abataka ab'obusolya Kabaka alina kwetoowaza ng'omukozi waabwe ebika 56 tukkiriza nti Kabaka awabulwa bw'aba tawabulwa impeachment ku bakabaka 5 zizze zibeerawo ne jjajjaawo ono mwavudde azaala kitaawe bonna bafuna impeachment okubajjako nga balamu ne beegayira olukiiko lw'abataka nti abaffe
ensonga tusobola gikakanya nsobola okukyusa obuulize bwange ne budda mu bataka ab'obusolya kyali kitegeeza ki kabaka alina baakolera naye bino omukwano bwe gutaveewo ogw'ekisirusiru ogw'olutentezi Buganda egenze tulaba naye ng'omukono ogutusudde kyekigambo ky'oboti kyatugamba nti ekiritta Mmengo kigenda kuva Mmengo kyeki yali ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka kennyini yagenda okulya obwakabaka bwe laba Museveni ekigambo kye yeeyogera nti obote yali musero okwematukira obwakabaka bwe buti obukoze obwakabaka ng'obwo bumaze emyaka eminene n'emingi nga bulina administration yaabwo bulina empeereza bulina kiki obuleka bo bwennyini bwira ne bwesuula bwokka ne baga nti ono omusajja ategeera Museveni musajja mugezi saakutegeeza nti okozesa bennyini bannannyini bwakabaka ne balyoka basuula obwakabaka buli ekikolebwa mu bwakabaka bw'e Buganda nga kiyise mu Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka kisudde obwakabaka naye nga babuuza bakyabo gamba nti baki nga tonnabuuza be bali yo bennyini bekikwata personality baki be bakulu no gamba nti Baganda be Baganda oba ontegedde bulungi yesebu Ssaabasajja Kabaka obulagajjavu bwe kasita yabussa mu administration ye ne yeerabira obuyinza bwe yeetisse kyovula nti kino Avenger-Muhoozi ajja kujja naye amufukire ku mutwe naye ng'ate amukubidde kuba abaddaani nti oyo emyaka 3 ejja gavumenti tewannavayo kiwandiko nnamutayi kakitegeka nga kisinzira Mmengo kwebyo bye twetaaga ne bitwakkanyako mu nnyingo nnamamusanvu redressing all errors committed by the past regime lwaki buli aliyo alya bitumbuwa na bicepere ye Kabaka ebyo tabitegeera zibanyi kankaka yanukulanga mutegeevu era Omuganda amatuuge gaafa abiwulira ate amaaso abiraba obwongo bwayiika nedda kaakati bino kitukugamba nti kitange ekyokulabirako kyenkubu yagenda nga Museveni yamukubidde yamugamba nti Nadduli gobadde omumanja ebintu bya Kasaka era gombadde obi ku bintu bya Buganda naye 2 n'amugamba nti mbadde nkusaba ojja omuwulire Buganda biki bye nnina ogyeddiza mbibawe ebintu ebyo mbijjeko ne bayita minisita olwaliro yali owa trade kyambadde ne bayita mukwano gwo Meja Ndiwalana yes ne bayita owekitiibwa Hajji Nadduli ne bagenda Kalamoja gye balina okusisinkagana baali bamusindika kanywe naga nti nza obunyonyi obuzungazunga okuntwaleyo waakiri n'amulaba akawungeezi amumpeereze moloka ye banvuga era yavuga eyeyo bwa LC5 by then 2 n'asibira Kalamoja gye baali abuuza kyambadde nti njagala okwata ekkalamu n'olupapula buli kyayogera omukulu ono kyossa ku luki ku lupapula n'amugamba ebintu bino byonna nga bwe ngenda okubibamenyera n'abimutegeeza direct n'amugamba nti ekintu ky'oyagala okukoonako ng'ekyobwakabaka bw'e Buganda in particular kitegeere nti kiba kiyita n'obwakabaka obukoze eki obusigalidde naye interest yo ng'okwagala okusooka okuwa omugabo bannannyini abo be wajja nabo okusasulako kiwadde enkizo nnene n'ekitiibwa kwabo abaalwana si be bokka n'Obuganda okukutegeera n'okukujjukira naye kankujjukiza Excellency the President naye mu Buganda twalina emirimu gyaffe gye twekolera nga bulaba central government bwegikola twali full flagged nation twalina amasomero naga nti obadde oteesa otya n'amugamba nti ne university gye mulina yennyini ey'Amakere University yateekwa mu mwaka 1922 ebyo yali yaffe nti ye ebbaluwa yawandiikibwa Sir Edward Sir Daudi Chwa mu mwaka 1910 yayanukula mu mwaka 1920 mu kuteekawo ekyo ngayise emyaka 12 n'amuga nti mukulu wange nkutegedde bulungi buli kyonna ekikwatagana ku institution education status okuva ku ssomero lya primary mu Buganda specifically mpaka ku university ng'ojjemu Makerere University yokka other institutions zinga za government nga Nkumba Bukalasa ezo zonna nga zaali ziggwa Buganda nzibaddiza ompulya bulungi nnyo n'amugamba nti twalina emirimu gyaffe nga tugikola enguudo nga ffe tuzeerimira n'amugamba nti zonna feeder roads ez'ettaka n'eza tamaka roads ng'ojjeko main roads nti luva wano nga lukusaza ensalo zikutuula e Kalamoja nange wa South Sudan nolukuyisaamu lukugatte ku Tanzania nolukuyisaamu mpaka Gatuna nolukuyisaamu mpaka Busia ezo zokka ng'oziggyemu buli luguudo lwonna oli mu Bwakabaka bw'e Buganda nga lwakubwa kolansi ndusitudde nduzi z'emmengo n'ezo za fidels ez'ettaka nzibawadde ompula bulungi nnyo n'abagamba nti ye culture yonna ngisitudde bukolokolo njibaddizeeyo seetaaga kugamba kintu kyonna genda otegeeze minisita yaliyo omukyalo oyo yali ani abadde atwala institution y'obuwangwa so ye kati naye awummuziddwa mu magye era yali mulwanyi mukyalo oyo erinnya teriŋŋenzeeko
Hajji mukwaya namuga nti mutegeze nti culture yonna nga bweri entirely nayo tugisindise mu Mmengo eddeyo ne tudda ku kye tuyita amalwaliro namugamba amalwaliro gonna agali ku health center 1 paka health center 4 ne hospitals ng'oggyeko Mulago yokka zonna nzisitudde Buganda nzigiddiza n'ebisigalidde enteeseganya eyali ebulayo y'ennonda ya Katikkiro kuba yamuga nti olukiiko lumulina sirwa abantu sirulonde naye Obwakabaka bw'obaddiza bino mbanziriza institution basiwadde Buganda na Bwakabaka njaga muteeke olukiiko olulonde oleeta Katikkiro direct kutegeera nti avudde mu baki ng'era bw'okyali mu bantu ne baga nti tuteekewo electoral commission ya Buganda n'okukkiza ensonga zino okusobola okutambula ojja tuwayo abantu 4 begatte mu lukiiko oli basobola okusooka okuyimirizawo Buganda mu kulonda kwayo bamemba ba parliament ba parliament abatula mu Mmengo lukiiko balondebwe nga bava mu bantu baayo kyembuuza olwaleero Kabaka nga ordinance ekyalonda gwe wali owuliddeko wo memba parliament alondeddwa nga akiikira Mmengo nze sirondangako era tukadde emyaka egironda kakati mwebyo ebyaddizibwa ebibira mu ndagaano 15 yalaga nti ebira tebikwasiddwa central government bijja sigala eri Buganda direct kyekyalwanyisanga w'ekitiibwa omugenzi kakusi eggwanga okugobayo abantu mbira ku ndagaano 15 yali eraga ekituufu nti biri byonna birina okuddayo president nakkiriza mu ndagaano eyo gye baakola nti ebyo bye bwakkanyizibwa nga bwe ntambula mu ndagaano 15 nange nzikiriza Kabaka byonna bijja kumuweebwa onfuna bulungi ekyokunekkiriza nti olukiiko ddayo kimutegeeze nti olukiiko lw'Emmengo nalwo ngenda ddusasula mu nga bamemba parliament bye mbasasula bano aba central government onfuna bulungi ne kkooti za kisekwa ziddemu zitwala amaanyi mu ebyo bitambula mu kye tuyita customary law president yakwasa ebintu byonna by'Oweekitiibwa Hajji Nadduli nga 12 emeka abitwale Mmengo mpulira namuga nti Meja Ndiwa nawerekera ku Oweekitiibwa Nadduli mutwale ebintu ebyo ne bakwata ebintu ebikolokolo ne babitwale wa Ssaabasajja Kabaka ne kubaako kana akagwagwa akalangira kessaagalira ddala akakali akanalwanda ate kaganda okategedde akali ku boat cruise yali ku boat cruise omulangira yayitibwa wasajja bwe basinkagana eri wa Ssaabasajja Kabaka naga nti tugenda mu kiiko lwa Ssaabasajja Kabaka tumutegeeze bye tuzijjeeri bwe batuusa ebintu ebyo byonna ne basomera ku Ssaabasajja Kabaka ne report ne bagimuwa eyo ekakasiddwa nga n'omukono gwa president agutaddeko n'abaga nti wamala okukkiriza mutegeeze nti tukole memorandum of association article of association agenda tutambuza atya ebintu ebyo nazo nziteekeko omukono Buganda tugiwe ebyayo Kabaka abuuza Oweekitiibwa Nadduli n'amubuuza nti ddala okakasa bino babituwadde nti ye nti bonna bwe mbadde ntuma badde bakola mulimu ki namuga nti Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka nsaba okkirize nti olugero olw'olulimi lwo lukugamba nti Wambwa bw'aba ayigira amaddu ga mukama we n'agagattamu ababadde bakuweereza mu Mmengo babadde n'enkola yaabwe ey'ebibiina ebya DP nga bw'alaba ekibiina kye kyakugwa ate nga Buganda egenda okukulembezebwa ekyakirinnyako ekiki takyogerako jjukira mu bibiina byonna ebibadde against Buganda kuva mu mwaka 1950 bwe baaterawo DP ne bw'osoma constitution yaye kugamba ffe tuli ba Republican baafuna mwaganya gwa nsiko nga balaba obuyinza bubavuddeko ate ne beerippa mu Mmengo abasudde Mmengo okuva empaka ku Z ekibiina kirala ng'ate ekibiina kya DP oba nfuna bulungi kaakati ebintu ebyo bamala bibakwasa Ssaabasajja Kabaka agamba tuwandiike yita olukiiko luno twanjule ebintu biriwa Mama Mpanga yali mwali Mrs Mpanga olwaliro yali tuula mu lukiiko olwo Oweekitiibwa Mahabuba Ssemakula kati mugenzi yalinga speaker olukiiko yalimu mwalimu Oweekitiibwa Ssempeebwa yali omulamuzi lawyer mwalimu Oweekitiibwa Hajji Nadduli mwalimu Oweekitiibwa Bishop erinnya lya Bishop teringenzeeko ya Rabbi Bishop Kawuma oba yali ani Bishop nenga yali mwali n'olukiiko lw'abantu abasigadde kwabo bemmenye mu lukiiko n'abayita n'abakwasa ebintu ebyo n'abaga nti njaga muwandiika ebbaluwa eddayo ekakasa nti ebintu tubikkize era tugenda kuteeka mu nkola okuva bbiri ena up to date ne Hajji Nadduli baamugobayo bugobi ebintu ebyo tebadde kubikakasa kaakati njagala okubuuza ku ebyo ebizze bitambula gwe bw'oba okitunuulidde Ssaabasajja Kabaka yali mwerabize n'abanga ebyo takyabijjukira nti byatuweebwa ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda bw'aba ye yabizira essaawa ya leero tayinza kukeera kyanaga nti ate batuyisa bubi oba ntegedde naye abasudde Obuganda abeeraani ye kennyini bwe nkuwa statement yo negamba nti obulagajjavu bwe busudde Obwakabaka bw'e Buganda
impeachment Bwakabaka bwaffe abalangira n'abambejja gye mutudde most especially abataka ab'obusolya mwe mulagajjadde n'obuyinza bwammwe obutategeera kino kuyamba ku Ssaabasajja Kabaka na bwe kityo obwakabaka tebuliwo nga busiddwa mukono gwe teri mukono gwa mulala gwalina kwekwasa mazima kale mu kino ekya Muhoozi project njagadde kubbirako kulaga nti Muhoozi project Ssaabasajja Kabaka omukono gwe mweguli ekyokutta amazaalibwa ago bakabagake kyali kagenderere Muhoozi akake kalinnye ku ddaala Kabaka tabangako mulwadde tannategwa butwa nono ye mukuba oba ontegedde bulungi nono ye njagala baganda bategeevu abategeere empeereza y'obwakabaka saagala bino ebigenzigenzi byogganira ku Facebook olaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa apana Mutesa nkibategeeza lunye ndakubayo ba impeachment kings bana owekitiibwa Ssekabaka Tembo yateekwako impeachment ey'abataka b'obusolya okwagala okumugyamu obwesige obw'okulemerako okuwa mukyala we okugamba nti obwakabaka bwe Buganda ne Katikkiro omukyala asobola okutwala njagala mukyala wange olw'obuganzi n'omukwano gwe tulina gwe tuba tuwa ekitiibwa ky'obwakatikkiro okusobola okutunulira amasaza gano obulungi ne mugamba nti ssebo ow'ekitiibwa endagaano gye twakola engazi okuva mu mwaka gw'olukumi ne tuze tutambula ekitiibwa kyo tekikuweebwa kulonda Katikkiro mu mukono gwo apaana oluba lukiiko olutuula secondary kyolina okutegeera okumanya nti mpisa ffe yennono wanti tuba na Kabaka yadde Katikkiro mukyala kutwala ekyo ebitiibwa bya Buganda n'ekitiibwa ekiweebwa maama Nnaabagereka kyekyetisse obwakabaka bw'e Buganda kyekitiibwa ekikulu ekyaweebwa ekitambulira mu bakyala kubanga tugamba nti nnyaffe Buganda kiba mu maama Namasole nabwekityo Ssekabaka Tembo okulemerako kwe kyamuteesebwako impeachment abataka ne basalawo nti ono kyayagala okukola takitegeera obwakabaka bugenda kugwa n'Obuganda buyiike katumuzze ebbali era entebe yagimalako ebweru emyezi 12 ng'awandiika apologies ez'okuddamu okutuula ku Nnamulondo naye omanyi yali atwala obwakabaka Kabaka ebintu bino tubisomeseza leero weerabiddemuko Namasole weebale nnyo yaba alina okutwala kye nagamba omulangira oli yali atugwirako ezzole mutabani wa Hajji Nadduli samuhawa olw'omwawaba nga nti mugwagwa kyava mu statement says abambejja mutegere nono yammwe n'okugitegeera wagyevudde muve mu mmwe ebyokukyusa n'empulira yammwe gye mwagala nti Obwakabaka bwali badde mpulira ne Ssaabasajja Kabaka kyamuzizibwako tateeka mu bya mpulira n'alyagadde no bulina empeereza yabwe ennywevu kyovulaba nti bwagivaako etteeka limuggyako waatudde na kino bwe kiri nti ye kennyini bwe yeegaana Obwakabaka bw'e Buganda n'empeereza yaabwo n'akulembesa abayivu ekyo ye kennyini yeraga nti Obwakabaka tabuliko era yabusudde emisana ttuku ekyo kitegeerekese bulungi nnyo weebale nnyo oyo yali Ssekabaka ani Tembo tuddeyo ku Muteesa yennyini ow'olubereberye impeachment yali ku bataka b'obusolya yatuuka atya okukyusa erinnya erya Mukaabya okufuuka ani Muteesa impeachment kwagala kumujjako bano abali emmengo obutategeera byafaayo n'abasigalidde obwagala okugamba nti mbutegebwa jjakana nadde mukutegeera kw'Obwakabaka wabaawo ebitayogerwa noga nti tubibikke emabega naye bwe bigwanidde okubaako w'obisikirayo Muteesa was impeached ow'olubereberye yali Mukaabya by then yes era yajja mu kiteesa kibayita ekiteesa yavuga nti sebo bwe yabuuza olukiiko lugezeeko okweyanjako abazi okuteesa naga nti nze Muteesa navuga nti yegwe Muteesa nti erinnya liwa lijjawa navuga nti Muteesa ligwa mu kika kyaffe ky'Abekkobe naga nti olwali ekitiibwa ekyo nkijje mu kitiibwa ky'Abekkobe erinnya lifuuse lya kirangira likuggiddwako nze mbadde Muteesa Mukaabya olwaliro nze muki nze Muteesa kyovula nti oyo gwe bayita Simuwuune omukusembayo yayagalwa kubanga erinnya lyebwa Simuwuune liwa Muteesa ow'olubereberye olw'akayanja kali kuolaba abajjanga okumuteesaako n'okubaako bye bamuwa yabeeranga kubanga ali Kabaka musiise newankubadde omutima tegwali mulungi mu ntandikwa naye nga bw'oba omubuulidde ensonga abeerawo n'asirika oluusi n'atakuddamu naga n'abeerawo kwe kumuwa ekitiibwa ekyo ekyobwa Simuwuune ontegedde bulungi nnyo kaakati nkuzzayo ku lujegere oyo Kabaka wakumeka wakubiri wangambye bana badde ku Ssekabaka gwe tuyita Kayima yakolebwa atya lwakweganzika ku mwannyina kyekyamugisaako ekitiibwa kinaga nti Kabaka tabeera bw'ati impeachment yamuweebwa era ye yavaako bombi oba ontegeera bulungi ebyafaayo bino mubitegerera mubireete
wawe bigwanidde nti kabaka awabulwa mu bwakabaka bwaffe takola ye kyawulira ye mu mpulira ye ekyamagulu nyondo ekyakyucu bene sebufu bwango woligwa wendigwa ako kenjagaddemu siri kukisa ye kabaka mpulira naye gwe waliomiza amalusa mekano gategeeza Ssaabasajja Kabaka ne mwaba bamuweereza Olw'Embeera sina ngwe ngamba ate wangambye nti siri kukisa mpulira kakati na bino bwe bikola ki mu bwakabaka bwaffe ziri 473 titles ezigwa mu administration y'obuweereza tulina titles 8 mwaga mwasatu njagala bakitege buli title ina obuyinza nga bwoga nti ono Pookino ng'otegeeza Masaka tojja sanga Pookino ng'ate omuwadde weewa tekiba kimu ow'Ebulemeezi yani gamba nti Kangaawo bw'ogamba nti ow'Ebuluuli gamba nti Kimbugwe bw'ogamba nti ono ow'Ekyaggwe simumanyi manyi wekooki nawe Masaka gye nawasa ne gye nazaalibwa kakati titles ezo 8 ezigwa mu administration y'obwakabaka bw'e Buganda okuva kwegomba buli omu ne title n'obuyinza bwabuteekawo Ssaabasajja Kabaka byalina okutunamu atunuliraga nti administration y'obwakabaka bw'e Buganda lyetambula etya ennono erina kutambula etya obuwangwa butambule butya obulombolombo twabukolanga butya olwaliro generation y'ensi ekyuse ebiteekeddwa okukola biteekeddwa okutunulwamu kakati okuzzayo ku lutambi ndeese byokulaga nti ebizizo bikolebwa mu central government Museveni ne Kabaka bali ekintu kiti kimu bamukwano nnyo gwe gw'otasobola kulaba njagala kubuuza ekibuuzo kituufu ddala mbwowewamu Kabaka yaliba emabega wa Muhoozi project nkuwadde kyakulabirako nakutegeezezza abubonyebonya emyaka 40 bamutadde ku bwa Ssaabasajja Kabaka ngebe tebiriiwo ennono Museveni yagifuga ate obuwangwa Kabaka yabufuga kakali kanka oyagala kuntegeeza kinti Museveni yajja nayonoona ennono mu Buganda administration y'obwakabaka bw'e Buganda mu ebyo byaddizibwa mu biliona lwaki baabizira bw'abagamba bali ne baba nga baagaana lwaki yayita Oweekitiibwa Nadduli navuga nti waleeta ebintu bino nja kukusaba nzemu nkwetiise n'otegeeze nti ebbaluwa eno evudde mukono gwange ddamu ontegeeze omugambe nti twakkiriza oba twagaanye lwaki teyamuyita yagubwa bugobwa alipoota teyafuna olwo obwakabaka ani abaabusudde mazima bw'okitunuulira agaanye ebyo yabeera akoze eki yabeera asudde kyekikoli mu namba 1 ekyatula mu Mmengo ekiri ekitegeganyiza obwakabaka kakati Muhoozi okujja akimanyi nti kimeeme weeri baga nti kinuna ennyana kiva mu kibeere naye akimanyi nti Buganda indisigayize muliko newankubadde ffe tulaba kiri eri wa Ssaabasajja Kabaka ffe ng'abantu ffe tukyawalira naye ebikolwa Avenger byatambulira mu birimu engalo mmeka obuyinza obusinzira mu Mmengo n'obuyinza obusinzira mu kitaawe mpulira ekyo kijja kunze mu byafaayo byentegedde n'okutegeera kw'obwakabaka Buganda bulina okutambula n'okutegeera kwange nganze ebigambo bye mbagamba bya Jakana Sumani Nadduli saawa ebibyo by'oba oyagadde naye baako n'amagezi nti olina kukozesa amagezi togwa bugwi njagala okubuuza Jakana nzize mpulira oluvuuvuumo mu bwakabaka bwa Buganda ti obwakabaka bwalibanga waliwo abuwamba tolowooza nti byebimu ku bikolwa ebivudde mu kubanga nyinimu takyayogera Kabaka omuwangu bw'azikira bw'aba yasobola okugenda ku mukolo ng'ali eri enkoni n'abaako by'ayatula olwaliro katubuuze kwolwo baali bamutadde simanyi oba yali avudde mu yenukula yali avudde mu busibe nedda yabyogera atya ebyo yabyogera ndowooza mu kwekyawa nakino bwe kiri Kabaka si yalwana olutalo naye ate akaseera katulo Kabaka n'abeerawo ku lw'obwakabaka bwe n'abeerawo ne ku lw'Obuganda bwe bwaba yasobola okubyogera mbuuza bye bamuwa mu biliona lwaki tasookaga nti twakola ensobi ey'okuzira era obutassaayo magezi oba n'enkola okukkiriza ebyo byajja mu biliona ekyo tukigambo ekitya twawulirako n'ekyali jonotiya ate zaali dikoyi za Museveni mu ntandikwa nga yewala federal system bamuga lidenotia byonna bo bireeta ebyo teri abitegeera ffe kitujja okusaba n'okukkiriza tugambe nti twetaaga Buganda government and its powers bwoboze na lidenotia kasatunulamu nti bitwetaaga mu biba tebiriimu kasifekye ebyo bifu twala bintu tojja nabyo naye eno Mmengo
yeyambe ku mulabe waffe ate okwerya. Njagala okusembayo ku mulamwa gwa Avenger-Muhoozi Kainerugaba. Yes. Wetukoledde video nga yakomandinga amagye g'okutaka. Akoze akabaga k'amazaalibwa ne kasitula ebikonge bingi ebyo mwenaalemu. Ebikonge by'enaalemu si ebyo eggwanga. Era yalabikako mu ssanyu ssaako n'okutalaaga eggwanga mu kikolwa ekya birthday bwekityo. Olwolabye ebikolwa bya birthday ebifaanagana bino oba omulimu omupya tulina n'ebintu ebipya bye tuzuula obuzuuzi mu Uganda nga ffe twali tetubimanyi. Omanyi politics buli omu akola byakoze nga alina kuba ne penetration y'okuba nti amanyikibwa mu kyo kyagala amanyikibwe. Oli waba yajja na mazaalibwa ge nga kabaga kaze nako asooka amanyikibwe ng'ayisinzidde awo. Akabaga ako kaali kalina okutegeka ku lwa political power emuli emabega. Kaali kakuumwa nnyo. Kaakali gwe kola akako kayinza okubuna eggwanga. Ate n'okukkirizibwa bwe kaba kanaabuna eggwanga si kiwa nti bayinza okukkiriza okubunya akabaga eggwanga. Kaakati gw'osubira yali alina kukola ki? Ategeke emipiira gy'abika. Atekewo moloka za mpaka yatunuulira ekyangu ky'okwagala okuyita ku mimwa gy'abantu ekinamutegeeza nti waali. Kaya ntuyite mu kabaga. Kyovola nti yeeyamba Mmengo kali kaffe kano kasobole okuyitawo. N'akozesa amagye gakakuume wakati w'okusuusuuta Rwanda. Naye gwe kyolina okwebuuza n'okutegeeramu akabaga tekaali badde kikulu. Ani alina okuvaayo kubanga bino Bobi Wine bwe bitusalira. Simanyi lwaki abaana ne Bobi Wine nga bwafaanagana. Kibalowoozesa nti buli Muganda alina okusituka wajje yeesimbewo. With the advantage they have got. Tekyali badde olwaleero Mmengo nga bweri ate nebanga yefukamira central government ku buyinza n'amaanyi ga Mmengo ye yali badde afukaamirira bali. Olw'obugazi bwayo n'ebikikwatako. Naye ate bwe twalagajjala olwaleero tutunuulira nga twefudde mmomboze we kitagwanidde. Oba ontegeera bulungi? Bulungi nnyo. Twali badde olwaleero mu mukono gw'omukulembeze agenda okujja nti Ssaabasajja Kabaka nga bwe yavaayo ng'ali enkoni n'abaako byannyonnyola yali badde olwaleero tulina gwe tusonzeeko nti oyo. Muhoozi okujja kwe tekyali baddemu makulu. Naffe interest yaffe nega nti eggwanga nga bwe liri tunudde ku bano naye gwe weewuunye n'abasitukayo abasigadde bonna bajja okwesimbawo bikolwa byadda. Byadda. Besigye asitukeyo agende nti nange nyambadde engatto. Siterya mugaana kujja. Bamukutte n'eggulo. Forever since. Okubeerawo kwe kuyambye eki mu kusesetula ku opposition. Tume kubeera bikonwa nga ate tugamba nti oli alemeddeko nga ffe kennyini opposition ffe bikonwa ate ebikulu. Oba ontegeera bulungi? Naye wano okujjawo kino phenomenon empya yali badde jja yali tunuulidde byabufuzi bya kisajja kikulu so si kw'okuganira mu myala kwetikka bubizzi kugenda kukola kutya kuleekanya fuuwa eŋŋombe nyiga biki ebyo byakyana kito okukuguumalizawo mu mpeereza. Musooke mugatalinga amagezi n'okutegeera amawanga gammwe geetaaga ki nekyokka musiteekeyo ku ggwanga ekikugatta ku Besigye kiki bwe mba temunnategeera ebyo mwagendanga biŋaaŋaali. Empty tins webale nnyo abawagizi ne gwe bawagira bonna ba empty tins. Nabwe ekyo kussaawo kw'omusingi musooke mutegeere siteeke y'eggwanga liyimiriddewo litya. Abaffe gwe omukiga weegatta ku Besigye ng'oli mukiga. What is the role of the Bukiga kingdom? Agenda jjogerako ki ne siteeke y'ebyo bye mukwatagana mu administration yammwe n'okwekulaakulanya. Ekyo kimu. Number 2, mugabo kiddala gwe mulina mu ggwanga Uganda ogwo gwalakirayo ogubateesezza ku Besigye okumuwagira ng'ekibiina kya FDC. Likewise n'omuganda okuwagira FDC muteeka ki era mulamwa ki gwolina okumuggyamu. Ng'osinzidde ku ekyo curiosity yo yegenda okukuleetera okumanya information na butya bwolina okwegatta ku muki ekyo bwe kiba kikulemye okutegeera nga gwoze nga island disorder naze n'amaanyi bogomu ne munyeenya n'embuyaga enyeenya naye ejja na bisaaniro mazima kasasiro nfuufu kale n'ebina by'obufuzi mbirabanga embuyaga ekunta ebiri mu opposition. Kale mu kyo tusooke tudde tutunule ku silver plate kye nategeeza mukulu wange Bobi Wine banga nti 42 nze ndi wa 3 gyempeza May 19 ono bw'aba yayiseeko mba nagiwezezza lwakuba birthday yansanze mu mbeera mbi etanyuma kubanga oli otya birthday
nga tebakyanoonya zaaki zakuzaayo kyenda za ddwaliro olya birthday bigere biringanga bigiginadde awo sooka noga nti okwebaza kwange nti emyaka giweze kannebaza ensaalemu awera akabiri otuulaawo otunule mukama okusaba okwongera bulamu kale mu kino ebibiina by'ebyobufuzi ebiriyo bizze mu nkola etagenda tuyamba kubanga nze bwe mbitunulira nga Jakana Somani Nadduli mbirabanga ebyajja okulya amawanga gaffe mazima olwaleero bwe boyogera ku FDC n'ebibiina ebiweze 65 mu jurisdiction kwebyo mumanyi ebitandaba kumanya mu bwakabaka Uganda tuli ebika 56 kaakati entegeera yaffe n'ebuwangwa bwaffe mu state 13 buli kibiina kyagabana kaakati twava mu kulowoleza mu mawanga gaffe mu butegeevu tulowoleza mu bibiina na pasonete yoyaze awo tetugenda kusasetwa kigere ne mbuliba mufa ye myaka gyonna gye bayonoonye okuva mu 62 the all entire nation has been wasted for 69 years. I see. Obo ntegeera kaakati bw'ogattako ate gino enkaaga okuva mu 1962 up to where we are awo wonna tufudde bufi vuli ereere nigwe twayimbira ozaana gwajja mu linnya lya Mukama ozaanira ddala tusembeyo mu kifo ky'okwesabira omwana ate yamutukakaatikako genda bafuuke gwa Avenger agwennonze mu kika kyange bino si byakulunda nti njafuwa olutankwatira ku kaggaako no abinako genesis mwine okusibuka kale mu ekyo ekikwatigana ku M.i.S.O project okujja ngo ine ekibuzo ky'obuuza ekirala nti nja kubategeeza mbategeezera lunyenga bwenze nkibategeeza nti okutegera kwa M.i.S.O kukyali kwalunguuba okusobola okuyimirawo mu ggwanga lino okujja okufuga eggwanga n'okusinza ku byafaayo byaffe Bayibuli kyegamba nti mazima ddala mutunulire ku ebyo byabayitako n'okulabirako kwamwe buli abakulembedde era gwe tubasindikidde azze lwa nsonga emu kutegeera Mukama Katonda wammwe na kino bwe kiri nti abasinga bazze nga batunuulira embeera y'ebyobufuzi bino ne bagitwala ng'ey'okusaaga naye nkibategeeza lunye era mukitegeere bwe tutatusettinga prerequisites ffe nga abalonda abantu abo ne tuteekawo enkola n'ebbago biki bye twetaaga tewaliwo mulamwa na bwe nti Bobi Wine nja kukusaba si buli muntu nti ajja kuba Muganda gy'anaasinza ajja yeevuganye ddayo otunuulire mu manifesto y'okozesa abayivu nga bwe nakutegeeza ositwe bannaddiini olukiiko lwabwe okwate balooyo bateekeko n'abataka abalina ensa mu kye tuyita bahistorians bajje mukole ekintu ekiyamba eggwanga eryawamu okusinga okuba nti tulina bana bampale oba nte enkoko enyeera mutunzi abajja babuukayo nga bajja buzzi tugezaamu tulabe ekyo tutunuulire eggwanga tugenda kulijjayo tutya ebyo binaakule mu myezi gino 3 n'ebbanga linze nga mbikunnyonnyola bw'olira baafubutukayo nga zze kwesimbawo nga zze nabyo ne declaration esobola okutegeerekeka kubanga kyanga nkulira oyogera sikulya mu statement eyogera ku ggwanga butya bwogenda difuga singa bali kukuwaasa mazima owuza kimu nti gwe bwegenda olonda ebisigadde obindeke tekyali mugwagwanyiza kuyingira mu mutego ng'ogwo not at all mpulira kimu manifesto ebizibu manifesto yange ebyo mu ggwanga erikuze tetutwala ebyo ddayo obage ate tosseewo enkola otandike n'ojimbira nga munnabyafuzi ategera nti munkwasa eggwanga politika tutambula bwe tuti constitutional bino byakukyuka economically tugenda kukuza abantu bwe tuti bwe tuyita social economic tugenda kutambuza abantu baffe mu ggwanga n'okulirwalira bwe tuti tugenda tutunuulira religious factor bwe tuti tujja tunula stake y'eggwanga oba nations mu kugabana kw'amagye n'ekigambo kigenda okutambuliramu buli ggwanga lijja kuba n'obuyinza bwali mu kwefuga kwalyo n'okutunulira embeera bweyinza okutambula most especially tuyinza kuba ntufaanagana mu ntegeera buli omu alina entegeera yiye kale nebo bwe tutayinza kumanya Bobi Wine mu kukolaako okwendagano bubadde otambula mu baamawanga kubanga zo zitegeera ng'osobola ozikola nabali ate noba nga tutegedde zikola n'abantu bo kale mu kyolo kwa zite tuzitegeera ate ozitwanjuliranga naffe tujja kusaba endagaano etugatta ku ggwe ogenda fuga otya eggwanga lino basobola okusitukayo kwegatta kuwe kinaba kikulemye abasigalidde balijja ku lwabwe ne bayimirirawo nga Jakana Somani Nadduli tekiŋŋaana kubanga qualifications nzirina naye kye mbagamba nti si buli Muganda nti ajja kuba olw'okuba amanya ajje yeesimbewo kutereeza kye tuyita panel beating n'okuwabula kw'amagezi kuyinza okussaawo eggwanga okusobola okusesetula ekigere nja kupagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okubategeeza nti Jakana nsigadde nga nzikiza mu nkola ya federal system ewa ekigambo unity in diversity amawanga mangi okusigala mu buyunguli erimu mu kutegeera okwawamu n'okwagala n'okukakasa nti buli ggwanga liwa ekitiibwa n'enkizo kuli newaalyo n'okukola mu nkola ya individual merit ku lw'eggwanga eryamu mu buyunguli tugatta nti osobola ki ku lw'eggwanga liso si nti ovaawa gwani oli wa ddiini ki oli wa ggwanga ki kale individual merit esobola okuba nga evujja nja kupagaliza emirembe gya Katonda emirungi okusinziira ku mboozi y'olunaku olwaleero badde tukuba ttooki mu kikolwa ky'omusirikale akyali magye ate era nga mwana waaliko akulemberedde emyaka 4 okwegwanyiza
Okulembera kali mu ndowooza ya Jakala Sulaiman Nadduli gyakugamba ntebera yankomeredde naawe olina eddembe okuwa eyiyo yagamba nti amaanyi wajagajje wakati wa kitaawe okufuza amaanyi emyaka 4 era obwakabaka bwa Buganda okulagajjalirwa nga bulagajjalirwa buva mu kigambo ky'obote nti alitta Mengo aliviira ddala Mengo. Ku bigambo by'olunaku olwaliro tubongera okubasaba okutuwagira ku mbeera y'obujjanjabi era tusobole okuddiŋŋana obulungi ennyo nga n'omugenyi wange gwentuzza katebe ate akyasamba nga mmwe gye muli eyo. Tubasaba nti muyite ku namba ey'essimu mutegeere obwetaavu bwe tulina ate tusobole okutereera kuba obwetaavu n'obukugu bw'abasawo buvaawo na byanfuna byatakyasobola kwetuusaako mu kitanda bwe tumusanga. Tubasiibudde, mweraba.